ababana tabalinaako buyinza omwana akwata bwati najja n'ayogera kyayogera Kaye Wisdom nyina show ebungereza nga lumu January omanyi nti no bubuloga bwe nare mu bwofuula bwenchukachuka buli ebulwana okulanga singira bungereza nera bo mwana we omulenzi yekka ali e Uganda ne Kagame yamwogerako Kagame yali ku mbaga ya mwala wa Rejema e Rwanda n'agamba kinnuma nnyo omwana wa Rejema ali e Uganda nga ali eyo ng'ayogerako Ivan naye wa police yamukutte ne bakola akakodyo konna ne bamutwala esitayi omwana wa Rejema ku ttaka lya kitaawe bagamba mbu yaguza abantu basatu buli omu eka 2 mugamba watunda ono wamuguza eka 2 zezimu nezono ne bamutwala ekitalya police yagana okugana oli simanyi ye kanoni si kanoni vempiji simanyi luddawa yaganye nengo manye ekiriwo omwana go bakutte wa Rejema yomu kubaleta President Museveni wa Uganda Rejema ino kwa president we Rwanda ebyo kati ebyo fetujja byoga not Kagame bamuleta at last moment Rejema was supposed to be the president nera bo mwana we omulenzi ka eko babu 2 3 naguza mbu abantu 2 eka 2 can you imagine njagaba na Uganda mukitegere omwana wa Rejema na muchaza ku chano ono doctor ne bamukubira no mukubira mubijjeyo tembitekayo omwana wa Rejema nganze mutudde twalina okora program eddako bamuyita Ivan Rejema bwe namutuuza kakati bagamba polisi yamukutte ng'egamba mbu yatunda eka 2 naye n'aziguza abantu basatu kyokka ku eka 2 ezo yayina ettaka eka 8 polisi yandigambye sebo ono amuguza eka 2 no ng'abantu bonna batuteze banese babloga bonna baweddeyo litaka gwaisi more access simanye kitamale junior fenna tuli wali so naye nze nali manya amazima naye kurwa security nga tosobola kugamba abantu balabisa jukira nze nasooka okugamba gundi minister olyemu ne muvirayo era ekyo kyali kigenda kunkwasa by the way ekyo kya minister ne kugwalwa kwanga kati fe twalama we have nothing to lose really kubanga fe kati Uganda bibagikola byatutuuka wano omanyi bikukujju toteekako data kumuwuliriza toteekako data lwaki owuliriza bloga nga gwaliwo okuvuma abantu balwanirira ddembe Lumbuye jawa amaro bloga yimirya bwatu n'atandika okuvuma Lumbuye naye nga gwavuma omusajja ali ayanirizza mwina na flashlight channel Uganda click the bell subscribe share kwetuli awamu ne Kaye Wisdom tumwebaza omukama bulamba batubadde okusiganga tuli balamu obudde obusinga twebuuza ffe baani abakyaliwo. It is by God's grace that we are still surviving. It's amazing moment. It's a very nice weekend. Interest okulaba nti ensonga ezimaliriza weekend nga za kabinyo okuli okoma kwa Fred Lumbuye chemical ali indeed the man is chemical ayogera ekigambo na kyankalanya system netme kuno jebigenda okugwera but we thank God tulumbuye wewa yoga jobadde yonna okudda kulabika eri abantu ateka ye atugambako 95% yali 5% ndozera mwese byatuukirira nenga era wewa mukama tumwebaza webale kwekumira ku mpewo ekyokubiri kyototegedde anti kakati kyenjagala okugamba omanya abagezigezi mwekamba buulire era nakigamba abantu ebigambo byetwogera ng'oli Uganda tebifaanana byoyogera ng'oli Bulaaya okugamba nti 5% Lumbuye tali wano kakati omugezi ali e Bulaaya kitegeera nti 95% ali eri kati nze nali saagala kire kubanga gwe doctor ino gamba abantu nti nze bankubirako tujjeyo video zonna eza Lumbuye nze waliwo gundi wange yangamba Kaye njogedde no wa security ngambye lekera okwogera ku Lumbuye naye nali ku NBS ngandi ne babloga abakabiba ani bonna nonna ne bagamba nti Lumbuye ali ku airstrip eggulu nze Kaye yagamba nti mugenda kuswala nga 95% kale nzikiriza
sayagala kubagamba nti 95% ali mu Uganda kakati obasanyisa kubanga twali tuli mu biseera bibi nembaga kanzikirize 95% ali wano ne 5% tanatuuka wano naye nga tuli ku NBS show uncut kalakata nga abantu bana batuteze balese ba blogger bonna baweddeyo litaka gwaisi more access simanye kitamale junior fenna tuli wali so nenze nali manya amazima naye kurwa security nga tosobola kugamba abantu balabisa jukira nze nasoko gamba gundi minister olyemu ne muvirayo era ekyo kyali kigenda kunkwasa by the way ekyo kya minister ne kugwalwa kwanga kati fe twalama we have nothing to lose really kubanga fe kati Uganda bibagikola byatutuuka wano omanyi kiringa ng'omukazi okubeera mu maka ga baawe kagama mukazi ne yeetamwa baawe naye ng'aliwo lwanaakola antya naye ng'omusajja yakutuuka wano kati ffe bano abatukulembera baatutuuka wano tubasesema kagaba omuntu naboti nga yakutuuka wano kati Yesu akubira essimu n'otyamu kubanga ak'obuntu kabeeramu naye otuuka n'ogamba ekijja kikole kijje gwe tomanyi kye bategeeza era njagala okugamba lwo omuntu yaŋŋamba wisdom tomanyi kye bategeeza kubeera wano wasseemu alina kkubira tomanyi kye bategeeza kubeera wano ku CID ne bakkubira tomanyi kakati olaba Rejema mutabani wa Rejema Ivan nabadde ngezaako nenkubira omuntu omulanga wisdom tova mu Kampala nga bamukutte wategedde nti bamukutte bamukutte ku byattaka bya taatawe naye omanyi nti nono osi abirimu yaganye okwogera naffe ku simu kintu kiri simple ti okay simanye ettaka simanye yaliguzani story kigwe gye wawulidde nti yaliguza abantu ba mirundi esatu yaliguza abantu ba mirundi esatu naye kikutwaza kitalya simanye aliwa bamututte ekitali kikutwaza kita okay bantu ba mirundi esatu kwa bibaddewo tutuule yune yatuguza to discussing omutabani wa Rejema oyo Ivan bayina ettaka ddene acres 8 yatundako ka eka oba 2-3 n'aguza mbu abantu eka 2 can you imagine njagala na Uganda mukitegere omwana wa Rejema namukyaza ku channel ono doctor ne bamukubira n'omukubira mubijjeyo temubiteekayo omwana wa Rejema nga nze mutudde twalina okukola program eddako bamuyita Ivan Rejema bwe namutuuza kakati bagamba polisi yamukutte ng'egamba mbu yatunda eka 2 naye n'aziguza abantu 3 kyokka ku eka 2 ezo yayina ettaka eka 8 polisi yandigambye sebo ono amuguza eka 2 n'ono 2 no ze 6 zitulage we ziri kubanga omwana ayina ettaka eka 8 yandibagambye ono wano polisi yamukutte nemugamba watunda ono wamuguza eka 2 ze zimu nezono ne bamutwala ekitalya polisi yaganye okugana naffe oli simanyi ye kanoni si kanoni vempiji simanyi luddawa yaganye nengo manye ekiriwo omwana gwe bakutte wa Rejema y'omu kubaleeta President Museveni wa Uganda Rejema alina okuba president w'e Rwanda ebyo kati ebyo fe tujja byoga not Kagame bamuleeta at last moment Rejema was supposed to be the president neraba omwana we omulenzi yekka ali e Uganda ne Kagame yamwogerako Kagame yali ku mbaga ya muwala wa Rejema e Rwanda n'agamba kinnuma nnyo omwana wa Rejema ali e Uganda ng'ali eyo ng'ayogerako ya Ivan naye wa police yamukutte ne bakola akakodyo konna ne bamutwala ekitayi omwana wa Rejema ku ttaka lya kitaawe bagamba mbu yaguza abantu 3 buli omu eka 2 bandikutte omwana ne bamugamba tulina abantu 3 abagamba babaguza ettaka kituufu nti ye tulage wabaguza abagambe oyajje ku wano 2 nono 2 kwa mwana ina eka 8 ze eka 6 ne bamukutte owa polisi n'agaana okwogera naffe ne bagaana baloya ne bakola batya omwana ali kitali omwana yaleeta taata we yalwana olutalo okuleeta Museveni ekyo kimu n'ekirala kasita yatandika okujja ku channel n'atula ne wisdom okwogera bino kubanga omwana ayina episodes etwagala okukola omwana kitaawe yalwana wano n'ennamba yagimanyi ne beyalwana nabo bamugaana okulaba Museveni oba ye yabagamba temumuleeta oba kiki omwana ali wano ne Kagame amwogerako omwana gwe wandirabye nti omwana wa Rejema bamukuuma bamututte ekitalya mbu yatunda ettaka eka 2 emirundi 3 naye nga eka ezo yayina eka 8 owa poliisi omulungi yandimukutte n'amugamba
buli omu muweeko ekaze wakiri ebiribiri mutemeko yes ku eka 8 asigazeeko ekaze 74 Uganda mwe banekamba bulire ndese example ya Rwege Makula gaki fe tuli wane Uganda tutudde ku magwa time bomb inze Lumbuye naina information ya Lumbuye per second ngagifuna chobola najja wane nebaza gundi mwadanku nze buchambero sogera nko na mwadanku nyingi simaina wafanana physical chiringa marende simaina wafanana eranze bane unyanga andika wempenga nonya karuka kaziwe Bashiru wa dempuli simanyi oba ali bichi kamale nabagamba nti mbega iridde muzeyi mumumpera akalu naye ne bali mukimanya abemupi kubanga ekawempe nze manyi ekampala ebabbo bululu ekampala babbo bululu mu Kampala Central kubanga waliyo barracks babbo bululu mu Kampala Central era oli okuwangula bwa meya ba Kampala Central bokoze oyo musajja Uhuru twamulonda si lwa kubanga weenaale gayi Uhuru yakuze n'abantu ali mu bantu akola kyo Uhuru kyamulonze ina service delivery eri abantu nejjukira yes was the bam Kampala Central gye basinga okubba obululu mu barracks totuukayo otegere kye nkugamba totuukayo era oli omwana wa Nupu yakola nnyo kubanga era Uhuru yamusingako katono so kati for kubeera wano ne twogera nze nkugambye I was the only blogger Uganda ngandi wano nganze njogera ku Lumbuye to keep the fire burning kakati abantu tebamanyi kumanya nti gwe kati gochimanya semwai simanya iso simanya bani esimu eji bakubira nodduka mutoyi nero akwanga fe mitima gyakaluba osegedde so abantu nabagambanga nembagamba nti mwe listen to me Lumbuye is here era kisinga obukulu kye nabagambanga bweni esho si ye Lumbuye era nze njagagamba nabeera naaremu kagamba abagifudde ebidomola otegede fe tuwagira President 7 naye tetuli kiddoli oba bidomola ate kakati tulina ne plan B luli twagobereranga bugobereza gafula kati waliwo plan otulina bwoti direction bakirata 90 degrees neraga magere simple as that tulina kakati option duli option teyali olwansonga fe abali munda twalabanga ebyabesijenga byodda obigatta n'obitolako bimu yes kati option weeri timuvubuka munayimirira bwa Bobby n'omugamba stable tata yogera otegedde kyenkugamba soba n'obutambala kakatukwata bwa red otegedde yetegera gwe kyenkugamba now kakati Lumbuye the issue is era nze ngenda nenewunya government yenale Lumbuye newe bandi mukutte ngaye baali bakikoze kuba basitekamu sente nyingi era kati ekirungi nze njagala omuyozaayoza actually okuba tutandise tutya nange sinategeera njagala okuyozaayoza first of all officially nti Lumbuye welcome back nze sogera nkona Lumbuye no Lumbuye welcome back nze nsobola okuba sikanya 10 ku kinnaakyo na Lumbuye naye nga 90 oba 95 nzikanya naye ate kati 95 distinction plus nze byayogera okitegedde yes kubanga banekamba bulire bano bachaliwo tutabateekako tabo yakwogera nakubuusa bannayuganda baagala tufuganga kalimbwe manye engeri gye bakulidde mu busa kati baagala tukita tufuganga busa otegerekyenga kakati then wofunayo abantu kyekyantwala waggayo oli simanyi weekolera waani baani bwe bato bano bakulai mukatero bano bakire kyankuba aboogera tuwere otegera because it's not a one man show nti Kaye Wisdom alina kubeera wano kyovana nagamba bannayuganda bano bonna babloga bemulaba ebweru ng'ayogera bikukujju toteekako data kumuwuliriza toteekako data lwaki owuliriza bloga nga gwaliwo okuvuma abantu balwanirira ddembe Lumbuye jawa amaro bloga yimirya bwatu natandika okuvuma naye nga gwavuma omusajja ali mukomera be bannayuganda abamu mwe bannayuganda tetumutuswaza buli ka bloga naddala obubeera ebweru ensi bwe yagaana toteekako kawuliriza bw'olabanga byekwogera kubanga to me I cannot send wadde Lumbuye nze nkunze ayogera ebigambo bye 95% bituufu ebyo 5% sikkaanya nabyo naye kisobola kudda wano muvuma why
kubanga fenna buli omu waba akutte nga ayagala okulaba ku nsi ensuubize. Buli omu ayita eno, Musa ayita eno, Aroni ayita eno, Yesu ayita eno mu Bayibuli nga bonna bagenda mu nsi ensuubize. Simple as that. President Museveni yali agenda kuwamba Uganda. Rwejema bayita eno, Bakayira bayita eno, baani bayita eno, bonna kulumba Kampala. So buli muntu alina kyayongerako, buli muntu alina kyabuusa abantu. Osegera? Tu, njagala okulabula bannayuganda. Waliwo ngidde abantu abamu abagamba nti Wisdom nyina drone ewamba abantu. Kankibaddemu nakyo kankyogere. Bannayuganda, Bob Wine talina buyinza kwaba abaana bemulaba ku social media. Abo abaana tabalinaako buyinza. Omwana akwata bwati najja n'ayogera kyayogera. Kaye Wisdom nyina show ebungereza nga lumu January. Omanyi nti no bubuloga bwe naalemu obwofuula bwenkyukakyuka buli ebulwana okulanga singira bungereza. Kati basobola okukwata wano abaana ba wano bolaba ne babawayo emitwalo 10. Omwana nadda bwati ku page naga Wisdom ayina drone, Wisdom awamba kambabuulire temukwata kumalira budde ku baana bawogera bya kisiru. Nze nkugambye jajja wange ne jajja wa Bob Wine walakira aba babiri baali bwe bati. Nomuno mwana wakajja munupu bula actually lumundi bagamba ekintu nze nkolagana gye nyina ne Bob Wine mujja nakugwa nawo mujja nakugwa ekigo mugona wali naye omwana eyakajja kuba bamwadde emitwalo 10 n'agenda ku page n'agamba Wisdom Dr. Raila wali ndabyeko ne drone ntewunye sikitegeera naye omwana n'ayimira nga bamwadde mitwalo 10 n'atandika Wisdom ayina drone Wisdom ayina drone ne bateeka muno nono bambi newunyiza ono Keye W. Actually yabatetabira era yewe yabulidde nagamba Wisdom ebyo gasia sola na biwulyo abo tebalina kye banyongerako. Bana Uganda batuse kuki? Kati no sente tulina obuzibu. Tulina abaana nga yes baagala enkyukakyuka n'ate abamu bakifudde kya sente. Kyovola banze nze benjogerako bemmanyi nkwera wano nenjogera ku family ya Nadduli neŋŋamba naye bankwata nga ngidifendinga ya Nadduli nenga temujja kumanyira mwana wa Nadduli jakana nenjogera ku William Byalugaba lwansonga omunyankole oba omwestana yenna Dr. Kimanyi omwestana okutuuka okuvaayo okuwagira opposition mu lwatu okimanyi kyekitwala osobola okudde wammwe nga n'ennyumba bagyokya okimanyi kati wendaba Byalugaba nga yeewaddeyo atuwafa amaanyi abawestana abamu abakakola ki n'abalala bangi batukubiranga ga Wisdom mujja ddi eno ne mutukwata kasata mutulaga mu kamera. Nze nyina information nagamba report ekiruhura wennyini obululu obwavaawo mbumanyi obululu obwava wali ng'abaana balina jjala fomu bazikuba ebifaananyi abaagala bakwata yes naye nga bagumiddeku ffe nti olaba Wisdom ayogera olaba Byalugaba ayogera kati tuba tukyayogera ng'olaba akaana kanupu kalwakuba kalina page. Let me tell you baana mmwe njagala mbabuulire temutta magenda ga nkyukakyuka. Kyokola nze njagala okwebaza Bob Wine. Bob Wine sirabanga mukule oba Bob Wine akikola atya. Bob Wine bakubako oyo mwana Rubongo oyo General Secretary ne bamukuba abaana nga Bob Wine asirisa era tena kyeyogera nze newunya Bob Wine bannange. He has shown proven beyond reasonable doubt the skill of leadership. True. Tamala gogera tavaako fabamu abamumanyi gwosobola okubanga waze munkyuka fabamu nze ntambudde ne Bebe ndabye nabagamba actually nali njogera ne manager Ron owa Bebe ne mulaga ne muga kati kankubule kankunyonye n'ebivulu ye manager Bebe byataalaba ne muga kati nze kambi kunnyonnyole nze nga ngenda okubiraba ekiwatule tambuddeko ne Bebe mudabye shoze kamiliyoni ne Bob Wine aba abasatu mbategeera entegeera yaabwe. I know Bob Wine asobola okujja wano n'abuuza abantu bonna basanze wano ng'atambula bwati nga bakubino nga MP biri nga star naye ate ku bali ababiri oli asobola okujja bwati n'abuuzaako omugwa amanyi n'atuula n'eri notomubuuza so kati kyetwogerako tukimanyi ti Bob Wine fe abamu abamulabyeko mu bwavu ng'omusembera ne audience ne time gyakuwa yes kibaamu kino ekyobuvubuka nti sitabitya naye fe abamu tumugezezzaako nga tanneesimbawo n'ogamba bannaye tumugezezzaako mu business tumugezezzaako mu mazima. Bob Wine yajja mu show bweti
enkuba nga yatonye nga shesaze naga mwanafu omanyi tegeka ye wala tujja kujja tukole saabalala ekyo kiba kiwedde agamba tukireke waliwo omusajja ategeka omu kubali n'ategeka n'amugamba tuuka mangu nti tuuka mangu kooliraga ongambye tuuka saa mmeka saawa 8 ng'otuuse koye lwaki onkeza nti atuuka 8 koye ngenda kuyimba 8 tuuka 8 omanyi oliwo yajja kyakola n'akwata yatuuka 8 bwe yatuuka 8 bali nga bakola drive ono 8 n'ayingira mu holo n'akwata akazindala n'ayimba ennyimba lumu ku lumu kati banene balowooza nti akola sound check n'ayimba lumu ku lumu okumala saawa nnamba bwe zaatuuka 9 n'avuga emmotoka n'akomawo e Kampala bali bamala okukola drive abantu ne bayiika bati kuba baawulidde omusajja ng'ali bamanyi akola saawa nga yakomyewo dde e Kampala n'omukubira taata oliriddewo wagezeko mu hoteri tiyisho nagimaze taata otya waŋŋambye ntuuke 8 era nayimbye njagala omuntu aleeta lipooti ku Bobi Wine oba yali akikoze bw'ati wadde bapromota boolaba ab'NRM agamba nti amazima gali nti Bobi Wine takikolanga nkekyo okitegere kyengamba so therefore fe abamu we are there fe kakubuli bayibuli egamba Paul yagamba mungoberere nga wengoberera Kristo waliwo abantu abamu abaalokoka nga tafunanko kirooto kuva eri Katonda tamulabulangako nze nina incident nze lumu nalina ssente kati nensalawo okutambula okuva e Kasubi paka Nankulabi kati nga nali ngenda kuba nintuma nenga kantambule mpola nkyalina like 2 hours kantambule tambuleko n'ekyengulu nga waliwo emiti tebanagitema gyakasiikirize mba ntambula nsanga abasajja omusajja ali mu silipa eno n'eno nga tekifaanagana ng'akutte empapula musajja mukulu n'ayimira n'ambuuza bulungi nnyo nanga munange waliwo simanyi abasajja baagudde noonya CBS weeri konza ate ng'odde eno oyima tudde eri e Kampala ngenda kukulaga nzirenje nanga asokolinde najjayo empapula najjayo n'akantu nti waliwo abazungu baagudde simanyi bwa najjayo akantu nga kamasamasa mutuufu ng'olaba ngenda okukasomako Mwanza Diamond simanyi bitya naŋŋamba mpulidde ebirango baŋŋambye ŋŋende kumirako ssente abazungu bafunye accident kati nze nalonze bino baŋŋambye konze bagayimirako ssente konze tutambule tugende nti asooka olinde naye nga musajja mukulu ambuuziza bulungi ayogera bulungi nze nga sitambula omanyi naye okugamba nga onoosanga omugagga nagamba kantambulemu wano Kampala road kakati ntunulira musajja mukulu simanyi nti ndi ku mubbi otegera kyengamba omusajja naŋŋamba kakati abadde munange omanyi nadde mabbali kati abadde emabbali nobeerawo omusajja omulala ndowooza aba yandi mabega nga zitegedde naye nadda sayidi eno okuneeraga nti awulira bye twogera munange baŋŋambye Diamond abazungu bamusudde kale baŋŋambye akireeta bagenda muwa miliyoni oba yaŋŋamba 10 simanyi bitya nemugazayo kati wendaba ono nemugazayo akantu byonyonyola buli omu oyagala buli omu abitegere bizeeyo kakati omusajja naŋŋamba sina nti transport wakutuuka nenkwata mu nsawo by that time muwe 2,000 afune bode mutwala 10 namuga togenda na ku CBS genda kumirako center baleme nakola ki nakuba mpita boda mutwale muwadde sente ana muwe 13 sijukira nemuga genda ogaggawala oyo Diamond kati ono yali ayimiridde abiyingiddemu nyimiriza boda bagigana sinnategeera nti bano babbi nze namuwadde dda sente 13 azirina pite boda mugamba ogenda gaggawala dduka kumirako sente bw'otuukawo buuze pasaka yange naye abasajja bano ababbi oba baba n'eddogo omusajja nadda bw'ati oyo mukulu n'ankwata bannanga mutabani simanyi luzungu mbeera mu kyalo sisobola kgenda mu balo era nkulabye oli wakisa kuba mpadde ne ssente nsaba gw'otwala ebintu bino gw'onsanga wali nga ntudde gw'ogende bakuwa essente zaffe tuzigabane kuba nze simanyi luzungu naye nkwesize kubanga oli kiki oli wakisa anziza maba nemuga muzeeyi puliriza bali balokola embamanyi bakuba na balokole b'ennaku zino byenkwabu byaddobo abusede bwe tulina studio nga tuli bakabi ntambuddeko awo nvuwe Kasubi ntambule bwe nti ngende kubali ntuma actually nali nze nakola kojja wange bamuyita Matthew ali awo ku stage ye Kasubi ekyemmanga bamuyita Matthew Bwogi kakati naawo omusajja wanze mabba nemuga musajja you don't need balimba manyi omusajja n'agaana
kati omusajja bwagaana oli owokusatu ajjeera nagamba nedda tugende bitya kati owokusatu ankwata naye gwe oli fala omusajja mukulu wuyo akodde Diamond leka tugende tumubbe kakati ekinjijjako waya nyina kyendeeta nti waliwo abantu nga Katonda tayogerangako nabo kati omusajja kyava agamba kati kyava bimpa bwati bemuga kale dawali katugende naye musoke mulinde mundeka wano nga temwina kye mundekedde ne mugamba kati muzeeyi oyagala nkuvume oganye ogenda oganye oyagala tukulekere ki tamundekereyo ku kasente mbeere wano nange ntegere nti mudda ababbi baba baneddogo nayina mu nsawo emitwalo egiwera 9 kwakyo kyakindeese wakojja bwogi by that time oba nali njagala oba anfunye tiketi oba kyali kikwaye yasooka okumpa waliwo omusumba omu yasooka okuntwala ebweru kakati nga nzirina bo balina tiketi engeri gye bazifunamu oba airport no oba ba agent baabwe engeri gye batambula ennyo kipuli kati omusajja amugaa sente mekanga samundekere milioni 3 nemuga muzeeyi oli musiru anasobola otambula ne milioni 3 kati wano kati nengamba naye musajja ono kamuwe emitwalo 5 addewa nga ekigendererwa kyange sono kyangambye kumubba ekigendererwa tunulya omusajja ayambadde silipa ez'enjawulo omusajja omukulu njagala agaggawale yatutta amazima n'ava oba yangamba yava masuuliita kati nga akubye bulungi ekika ng'omulaba wa kyalo nga musajja alina n'envi kati nzira emabbali nkwata waleti bwendi mbale emitwalo 5 mu waleti oba 5 bwali bwakajja oba kikisi I don't even remember mbambala ekasubi abamanyi ekasubi ng'otambulira ku saidi y'emasiro dda Nankulabi omanyiwo bw'otambulira ku saidi va ku bwavu bw'ennaku zino abantu basanga batambuza bigere luli abantu nga kizibu omuntu aba omu atambulira awo kitegeera mbambala ssente bwenti bwenti omuntu yankuba oluyi kanjinamu awozesewo nangamba tolaba nti bagenda kubba kati bali wali ababiri nga mbawaddeko distance njemu emitwalo 5 kati wankuba oluyi n'eddoboozi ne lijjira kumu nenkyuka omulundi gumu bweti ndaba nkubye oluyi n'okuŋŋamba ekiga bwe nkyuka bannaye nga tewali mukumwaniriza so I personally kubanga Kaye Wisdom now is a household name, you know. Kaye Wisdom is a brand. I take this opportunity with my crew to welcome back Lumbuye. Ne chichi ne chanseza kubanga nze nabadde omanyi bansindikira obuntu abaana akatutambula tujeritsa mulidde ne chanseza Lumbuye yakoze record yabadde ku oba official baba simanyi oba bazito official page simanyi nga 8 nenga zonna ali watono nnyo yabadde ku 15 ningo omusajja ali muzi 20k nange nakye ojukira nagamba nti inzenzeka inzenzeka awanika President 7 ku page yange awezeeyo ko ku namba Lumbuye yazze nga buli page kwali ali mu 20 kati nengamba abasama baba basamira ki Chupala nze newunya bubulogo bubere Bulaya. Basamira ki? Omusajja kuba, omanyi omusajja kuba muna numbers don't lie. Bwe nze nagamba nti bajjo yasoko yajja nangamba Kaye. Okimanyi nti gwasinga ku trendinga one. Of course kigambo ku trendinga nga nkimanyi nenga sikigenda nga buziba. Nemga ojagala konje bisagwe koja bajjo. Nanga nida kankolage kati waliwo akantu ke twali twakola. Nangamba Wisdom omanyi okola video ne bagitemamu emirundi nga 2 nenga buli kamu ka trendinga ku TikTok newe yangamba bisere nga sirina ku TikTok nandago obuntu nanga tubusalamu numbers don't lie kati omusajja wabeera bwati Lumbuye nakuba page mu 20 25 15 biko K within a minute. That is not a normal person. Era nze singa nali wenarem nga ndi mu government eri nandi gambi banaye tuule kutaka tubuuze Lumbuye byayogera Lumbuye ye byayogera bituufu kubanga issue si yakukyawa Lumbuye nze Lumbuye okungamba muvandimwe kati nze weba muvandimwe we Uganda nga sina bikoberero kinuma
lwekitusobola kuluma era Lumbuye abavandimwe bayogerako abatubye ne banyiiga be abavandimwe anytime abadde Rwanda baagala okuddayo nga si bannayuganda eriyo omuvandimwe wano nze abavandimwe abanyarwanda bemmanyi abali mu Uganda de abaganda naye olaba omunyarwanda abo abanyiiga Lumbuye bayogerako ne bagamba Lumbuye atuvuma abo balina obutuuze ewalala abanyarwanda bemmanyi abali wano de abaganda people otegedde togola mu kato kolido abavandimwe oba abanyarwanda bali wano Luwero wa kasita bafuna omwana wawe Bobi Wine nayingira nabaga kati nzize akaluka akyuka bakaweraho nupu mbulia yali awangudde nakaseke luddawa oba besi yali awangudde mbulia oba besi yali awangudde Luwero kasita abanyarwanda abali mu Buganda bafuna omwana wawe Bobi Wine akalune kakyuka naye tegera ku kyengamba kubanga luli besi gye yajjanga ne Museveni naga wayi katukawoli tetulina kyakukola naye kasita bafuna muganda munnaabwe ne baga ate kati wano tusuka akalune kakyuka ne kadda mu nupu kyobola be Luwero okuva ku bakansala be basinga ero nga tekibanga nawo nego otegedde Dr. Kyengamba ti abanyarwanda abali wano mu Buganda de Baganda people abanyarwanda Lumbuye bayogerako ne banyiiga si bannayuganda abo banyiiga be batubye be batali bannayuganda Linda kukakati nze n'akantu akansanyusiza olunaku olwajjo Fred Lumbuye the teacher ngali mu class waliwo abamu kwabo ababaddeko mu class class yagudde eddalo nalabye oli mu nga atunudde eri hawli but nesaka omusajja oli yangamba Kaye wayogedde ekintu eno sola mwogera wano wa security yagamba mbubo bagenda mu computer zaabwe ne bateekamu Kaye Wisdom latest ne bujja bonna bwenkoze na bonna ne buyiika balabakamu kamu kati omusajja lwe yakomyewo gwe lindako ze ngenda kuwa version yange ya gundi ey'olutalo lw'e Congo ne olaje wale bantindidde ka clip kwe yayogedde I couldn't my Lumbuye akola long hours kati nze waliwo abaana bansindidde ka clip olutalo lw'e Congo version Chemanya abasecurity bali kubunge bakambye sajjali no lisiru sajjali siru lino ngachamaliza ku Fred Lumbuye nenge kikucha byonna nti nze kyansanyusiza ng'omuntu Lumbuye entulugunya enesi gye bamuyisamu ate n'avaayo ngali mu different version kina kitegeeza eri ensi so should all Ugandans behave like Lumbuye anti no kati labayo nakugamba Dr. Kankiddemu Munchu mu Uganda empya waliwo abantu basaddaaka bonga besaddaaka waliwo abantu abagenda okuwagira kati kankubuulire olaffe nanga twogera ku mitimbagano Lumbuye yesaddaaka Kaye Wisdom yesaddaaka ndaba noyo kire kyankuba yingizaayo empumi ye yesaddaaka bajja gitema kakati ndaba oyo crime cartel bajja mujjako ebigere kuwa omulalani waliwo oli omuvubuka yeekolera yo baba namusala ku matu jakana ye jakana abasimukaaga byalugaba bali mu kufuuyirira ndwadde zimuluma zeyongereko bebo musanvu mpaya abala sirina benda kwegamba the main people katika mbakubuli Lumbuye Kaye byalugaba jakana ababa besaddaaka kati kyonna ekijja era kati kankubuli nze buli lunaku olukya kyevula bano abaana bannuma lwakuba saagala bba wabudde n'abantu bagamba towabudde okimanyi nti nno waliwo omuntu atadde amaanyi ti Wisdom nneme kuyingira Bungereza simanya posita simanya bitya naye nga muganda waawano muganda era Dr. Kankubulire singa nalina obuyinza obukebera abaganda DNA waliwo abantu bangi nnyo balina amanya g'abaganda naye nga si baganda ate obuganda si kuba muganda linnya obuganda mpisa Katikkiro Charles Peter Mayiga yatugamba obuganda mpisa obuganda nnono obuganda bikolwa gwogamba otya muganda munno ng'agenda kuyingira ensi mbw ataddego tagenda kuyingira tagenda kukola ki nenseka noseka nze nakatambula ensi 2 mwezo basonya abantu kati buliriza njagala ne kino bakitegeere omuntu yenna ali e Bulaaya
alemesa munnayuganda munno okufuna empapula amuwaayo mu internal affairs nti wuyo munnayuganda yalimba gwe toba munnayuganda gwe you are not part of the nkyukakyuka kubanga abanigeria kye batusinga omunigeria ne waba mubbinga biwano munigeria munasolo mukweka wano nga temwattu abanigeria ewaabwe waliyo tribes ne bwe kijja mu kunwalira abanigeria banne bonna babawamu kyova basobodde Wizkid okukola show mu Bungereza n'amenya likodde most sold out show nesinga ne Beyonce mu 20 minutes ticket zaweddewo naye kati waliwo bannayuganda babawadde kubanga mubagire NRM babuloga bali okwo Wisdom ajja UK nga lumu January temugendayo temukola bino ng'avuira nga ngoddamu owuliriza oyo mbuno naye ayagalanya abantu otegedde ku kyengamba kati bannayuganda waliyo kino ky'obuuzizza abeesaddaaka kugambye Lumbuye Kaye Wisdom Jakana Byarugaba gwe mpaayo kwabo abesa kubanga at any time crime cartel ndabajirira anti nkugambye bali kati abaana basatu kire kyankuba crime cartel eyekolera bajja because a good leader you mentor people. That's what, no, tell them in English about it. Inspire before you expire. Inspire before you expire. Ate kati mwe tubana bakukikola bana bawa ate bakikola oli abeerawo nga ye yayagala okubanga sita ngali show every time nye kati nze ndaba kire kyankuba get happy nagenda omuvubuka oyo yekolera nga mpulidde info nga bagala mukwata bakola ne mugajjangu wano ubana akulaba nange ate sibajja kendeezaamu okukwata tula wano lwaki kubanga ekikulu siye kukyala ku YouTube channel ekikulu bana bagala ali nani kubanga weetaaga protection gomanyi kyekitegeeza otwakola shone Jakana gomanyi kyekyategeeza ebigamba byali ate nkugamba naye kakati tulina kubeera bumu ab'enkyukakyuka tu kyenneewuunya ku Lumbuye yasibwa emyezi wa 6 bemeka nze nannyonnyola dandoza saagala biddamu engeri gye baamutambuza bitya he has come back he has not lost the vigor the vibe the word nze era nkiddamu kyogera nga mbagamba gavumenti ye NRM n'abagiryamu n'abali mu yo nga munyampa bunyampi mu kifo ky'okuddira bano abasajja bakaye Wisdom Lumbuye Jakana Byarugaba obatulugunya waliwo abalala abagenda okujja basinge ne bano otegere ku kyengamba era butakaye Wisdom batose Uganda yonna ebirowoozo bitambula biri eyo genda okulaba abaana babibase nga babibase era bagenda bibaka ekintu ekiriwo okukyusa nsi kansembye ne kano ndowooza tumulemu kati kankubuuza ekibuuzo bw'oba gwe munnayuganda n'olaba President Museveni ng'agenze Tanzania ng'azimbye essomero lya biliyoni 5 ne baliyita Museveni primary school ng'ewaabwe natadde ku I think page yange ewuwe Mwesani Uganda twajjeyo essomero sijja ddiyogera baleetera buzibu naye abamanyi page yange mugendeyo nga lyakadongo ttaka ekyo kinnyonnyola otya natwe twebuza Abaganda essomero eriri ewaabwe lya ttaka kadongo kakati ekyo kinnyonnyola otya kati Kaye Wisdom alyogerako Lumbuye n'alyogerako Jakana n'alyogerako Byarugaba how do you explain that nze ngenda nkitegeera nti bano abasajja batufuga tebaagala ba Western tasobola kuŋŋamba nti emyaka 4 mufuze nga mu Western region waliyo ettaka waliyo amasomero g'ettaka tovola nabagamba mu abandaba nti abatubbye abatukanenudde abatukoze obubi n'abatuchalinze they are not per se Westerners no abostana bangi gye bali mu bunaku bwabwe gye bali beekolera byabwe gye bali nga nabo gavumenti bagitunulira nga ffe tugitunulira era nze ngamba nnyo abantu nsaba Katonda wabeerewo by election mu Western Uganda olabe naye tebasobola kuteekayo by election bagitya tebasobola giteekayo ne bamala bagita maama nyabo mbaddamu abatubonyeza they are not Westerners there are few people ne mu bombardie bwabwe mwe bajja there are few people abatubonyabonya abawestana bangi bali eri mbagamba nti nyina omwami njwakwa ntya mwogera linnya ku kyalo kyaffe
ndozo mwana oba yalina kumaliriza ali ku campus ne omusajja oli asiba mu nkola omusasa n'omusa ebigere byazimba biti biunya busa yes abanyankole bangi nnyo baba mu nte ne bawerera abaana baabwe abawesitana bangi nnyo bali egundi entungamu waliwo faamu y'omuntu omu naye nga amazzi gayita buyisi nabo tebagafuna agatapu amazzi gayita buyisi agalaba bulabi ekiruhura amafuta ne boda n'obuzibu basanga ne security kyebakola tusobola kitegeera so abawesitana bangi nabo baagala okulaba enkyukakyuka lwakubanga balina fiya otegere kyemugamba kakati baba bakyali awo bagenda okola omusajja azimbye essomero lya biliyoni 5 naye nga mu western uganda balina amasomero agasukka mu 5 ga budongo ekitera kyebuuziza oba kati mbuuza golowooza abawesitani nabo basanyufu batya buti kwogera naye katonda amusasa kakati kubanga how do you justify that? Yes, essomero eryo President Museveni yalisuubiza ku mulembe gwa Magufuli, yes, n'alisuubiza oduzimba. Naye the question is, mu Uganda weeri wano nga tunoonya ssente naki batule Kaguta primary school wachi kale kindagateni tuddawa naawe anje gamba tibana basajja ebintu ebyo Uganda bagirabanga nga pitira tunizaabwe omanyi pitira tunize bagenda nga mungenzi jibudeera budeya ayingira muri nasiba omuka n'amala okukola emikolo n'afuluma nga awaana ng'alinga ataddeyo n'adduka bwati emisinde bakulaba esanguza nkoma nze ne mitteriyo bano abasajja abatufuze batuyigiriza kubanga nze dokita waliyo omuntu ng'omulaba talina ssente nga munaku naye nga mu birowoozo mugagga kituufu nnyo bangi nnyo tubalabi ffe tukuziddwa abantu abasinza otubuulirira muti batalina ssente haji wawali nagamba nti mwana wange ekyo tebakikola naye waliwo abantu abanaku abakopi ng'ensi yabakuba n'ebagonza kati oyo tulira abantu abatufuga wano bakulya mu toyi za pitatrin kuliko enkoma besanguza biki bikookoma atula mu toyi nakola nasiba omuka paka wamala okuteekayo byonna bye yalidde n'adduka emisinde na apu kakaga be batudde awo kati ng'oyo omusanga ng'ali awo minisita guuni ng'akulya ku nkoma ku bikookooma kati obuzibu bwaffe kyova olaba ogenda okulaba nga batandise n'okuzimba zipaaka ezakabi mu nsi endala naye nga wano tubonaabona omanyi lwaki wali obaddeko n'omuntu ng'agamba bw'ati ti ggwe ayagala ggwe oboneebone nga ye we yabonaabona kati ekizibu ky'abantu bannayuganda batufuga baagala tuboneebone nga bwe baabonaabona otegedde ku kyengamba kakati nga bwe baabonaabona era kyobola akutunira bw'ati n'alabanga ggwe ate atabonyeebonye baga akange n'enzimba enguudo ekkongo emmotoka zammwe zigira zeekuba ebinnya ng'omanya mukongo ate ye yakulira ku mmotoka yatambuzanga bigere otegedde okugendako mu ssomero eritegereka lyali ntale genda olaba amasomero akataleke kamwe eno program Muhammad Segirinya yateereddwa agagala nkwogereko kati obadde oteesa oti nkwogereko nga tumuddemu kale naye so welcome back bannange njagala okubajjukiza nga lumu January tuli ku Regency Hall mu East London njagala okwanisa mwena bannayuganda abansuubiza abagenda ova Germany Northern Ireland ngenda kujja n'abayimbi bano Fik Fameka Irene Namatovu Pia Paundi Chosen Becky tugenda kujja bagenda kuba muziki Deni Malentule 3 hours of talking kulaga Uganda gyava weeri ne weegenda nekyo olina okukola tuteeke kampeni yo gamba ba diaspora okulonda kwa kati bakiyise etteeka weeriri bakyogeddeko twagala kinywere ng'omwana wa diaspora alonda ne measurement zonna tubalaga ebigenda mu maaso mbasaba abantu bali mu diaspora temuwuliriza bannayuga kasitola ba bloga yenna ng'akuba wisdom manya we bamuwadde emitwalo 10 bambi 10 ekitamana na breakfast muleke kubanga gwe agenda ofuuka omusiru tuteeka bitagasa mu mutwe gwo nga Paulo yagamba mu ngobere nga ngobera Yesu eminent Bob Wine banja abantu abogere byekisiru n'asirika so do like that ekyo kyekyo so mbagala nnyo mikwano gyange mbagalira ddala tujja kubeera awo ayagala okumbuuza ebibuuzo byonna ngolwe yangambye ticket ne mugamba bulango bugenda kutandikaawo naye nsobola okumpereza WhatsApp eri 070 49 0701 4940 39 ye namba yange
person ya WhatsApp solo kunsindikira nonga Wisdom tugenda kola tutya Abaisiraeli muninde nga February tugenda kwa tuyingira mu Israeli nga kyakabinyo golaba kati otandise okutambula mu bine ebintu ati twabisuubira bannange njagala okwebaza abantu omanyi nyumba yaffe yajja eddanga twakakola studio abantu batwalanga aba big eye ne bagenda wapadde nga kyali wa Bob Wine ne kati nga muno bakolera mu truck ne bagenda eri kanange lumu nangende wapadde kati nga njizo oluyimba ne tukola oluyimba balita bwenzijukira naaluleka lwa dakika oba mukaaga nanga lukendeze kabisere byo ngaba enyimba bagala za dakika 3 nanga no composition gyokoze muno sola kujja mu kigambo na kimu kakati nze video twazikola danga obimanyi enyumba yajja simanyi na jeziri nenga waliwo omwe yali yateka ku YouTube nga lwekwata kati munangenda ngo ku CD nalutadde ku Kaye Wisdom official genda ku YouTube channel yange teka ku YouTube teka mu Kaye Wisdom official subscribe nyigenda akade ogenda olabo oluyimbo olu video ya myaka lwakunyumidde nalaba kati omanya waliwo abantu abamu abali basama mwe inze Afrigo yatuwanga backline namba ne tugenda ku Little Flowers nze okubaka ngendo buze ba video abo bwenti fabakulide ngai nali chairman musomero twasomero na iri namatovu nganze chairman we mukwaya onge simanyi kuyimba oli wakabinyo kakati lindako akatalekeka ndeta kati sawa yonna ate ngenda kulonchinga olimbo bula mukama kyatelekero mulamu anna zezo videos biri sinata audio omanyi bagamba simanyi kola ki kalinda konja batera ate audio ali mu luzuru mu luzungu ne mu luswahili ngaye Kaye bino bye mulaba twogera tuti ne twejire ne twesike bicha tetwayagala naku nze tunira kakati laba otuna jakana na diringa ayogera musajja yesomera lawyer yesimbye omulaba nti guy ali so decent negoroza lwacha ajja ku YouTube okugera bwati naku nabo bagala kola Uganda wekola ki bweterera so naffe twansigadde music waffe kubanga abamu bamne batuvuma Wisdom yasama basa kati lwaze nawudde yagaba nga video eri bwete video emyaka 10 gwe kwata video ya Ready and Wisdom nazo zirabe emyaka 7 mbinyo izo zaliwo njagala ulize the composition oluyimba olete ne lubano lumugambe embuzi tulete boko oba lyrics omanyi kati bintu waliwo abasise naga katonda waliwo oli yangambye Wisdom nyamukwano gwange Tana Banks muyimbi yaga ngudde ku luyimba yegwe kuze yenzi niyewunya ate twaliwo nnyo emotoka gyolaba Benz bawa ono gwenjogerako muyimbi na wa gospel Joy oyo yajinguza mu butote twabera banaku iyo manya abantu abambalowooza ati olwenga kati abawala bano obona unjukira abawala abambali bakola mu studio kubanga oluyimba nakola inspiration nze nkola inspiration music chobola abantu ambagamba wa gospel kola inspiration not percent gospel nefe tukola inspiration music so mwebale kwaga music wange sawa nano oluyimba olala lujja mwebale nnyo mwebali eddala katuumulemu ate kati tukomewo tunyonye neno shebadde is an episode tribute to Fred Lumbuye bingi bye nayogera byesagala kuddamu nefe tujja bikomyawo tujja bikomyawo kyenjagala bagamba nze muntu yenna ayogera amazima muyirawo omubiri and I don't care kisembayo bannayuganda mutusabire ffe abali wano Uganda nze bingi byensobola okutegeera nengamba kambuse bannayuganda ku Lumbuye bagoni nensirika lwange nenga abasajja nga bakyakambuwadde basajja bakubira essimu oba bakyeteesa emirundi 5 lunaku eneba yakavayo nenevuga eneba yakavayo nenevuga nube wanne basajja bali kati nga bakubisa psychological torture so bannayuganda mbagala nnyo abeeranda ntuyingirawo kyakabinyo mwebale nnyo mwebale ddala alright mwebale nnyo mwebale ddala tumabale kutwagala era mwebale nnyo mwebalire ddala nange njoza yoza oku Fred Lumbuye kulikayo ne Kaye Wisdom obagwe gwaddako kwakati bintu bifo bya episode anaddayo mu kaduuko kozo tanko ku practicing akawunga so no ensonga eyo mbagala nnyo mwina bana flash channel Uganda tusimira ddala akumata 10 ampera katukomewo.